kwetuli twebaza nnyo mwenna abalaba Tronaz Media ate muvaako nga kwe mwekuumira subscribinga no sharinga no commentinga kyakabiri twebaza nnyo tuguse nate ne barista wamwe proud nyoba kano ka proud kavaawa ana proud bantu bona ba proud kati benyumiriza muje bakola proud mulekwa ya banange tulina proud banji proud side chiki nabera proud okubera side chiki ngarat okisemba wabanga ali proud necho agende necho kyekimuwe emirembe ati tunoonye erinnya lyetuwa omusirikale ono wa traffic naye kuliko proud police officer proud police officer tugenda ligenda kuwa panvu mukko tugenda muyita proud tumusiime traffic officer oba nakyo kijjirawo tusiime kubanga bamuyita tusiime yes buzaako mulabe wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media sanyuse nnyo okuddamu nate kuba kunkyazaako sanyuse nnyo bambi mwebale nnyo okunkyazaako yenze proud barista wamwe omulungi omubwat erinnya lyange eryekikandi bagambe gavanga to bawo bagambe yenze proud barista Sita wali bagamba luli nali bagamba bawere ne proud barista nali bagamba abakito omunyankole bagamba ati simanyi faanana gundi simanyi ali gundi bafaananyiza abantu bangi bannaye nabika nfaanana abantu bangi kati banaatera okuwa ekibanja embarara simanyi oba oli awo okay tutambula mpolampola tujja kuba twogera ku bintu nga bitambula mu ggwanga twogere ku twebaza ba barista bonna we bali mu ggwanga si yagamba mu nsi yonna nga ba barista nga bangi waliwo akyabakwatidde ebendera okuleekaana ani timo barista ekyo kiba kitone naye bannaye timo timo ayinza okumubuuza obadde nga talina nekimuluma naye nga ajjasa ayagalako ayinza okuba nga alaba mwebase nnyo n'agamba kambazukusi bannange naye nga tubeebaza mwenna omulimu gwe mukola mwebale nnyo mwebale eddala bitambula bitya si bibi tugezaawo baana basoma basomera ddala okufulumya buli lunaku okufulumya abagende buli lunaku buli taamu buli mwezi fuluma buli mwezi okay bamu abafuluma iye okay bagamba ki tebagamba tugezaako tukola mpola nga wetusaba ne Mukama ayongere otugabirira ekyo kikulu nnyo nga wetubayita mujje musome Emwanyi mmwe basome Emwanyi iye bali mu kyejo kyongero bagambe bayinza kuba tebanakitegeera muyiteewo musome Emwanyi kati tewakyali bya mirembe tewakyali bya mirembe mwanguwe musome Emwanyi eby'emirembe biweddewo mujje mukole mulekerawo kozi babasangawa batusanga Chira Road yes eno ewaki Kamocha Chira Road manyini waliwo kyotasaagala kwogera tugende rati Kingambe Kamocha Chira Road awe bali wansi awo yes nga tona kuvunuka kakko so kiri awo wennyini awe bali ja kuba basanga awo bwoba oyebaleetaaga bakubirako ku namba 0751 339954 bana mugende musome Emwanyi n'ebintu birala bingi gye biri muleme kwekwasa nti ate nze munnange sirina kyakola ate bannange kino kiganye mugende musome Emwanyi sobole kubanga nawe otule tolaba proud barista gorowooza nti ki mwoza munyankole simanyi biki byonna ne mubiteekawo banvuma ate bakuvuma banvuma ndi munyankole olwokuba toli bango banzire gye tamanyi naye nti oli mukyala oyinza okufuuka
Onyinza ofuuka omunyankole ntya nga nfunye omusajja omunyankole bambi awo bofuuse ate tubagamba bw'oba oyagala omufaliso omulungi genda wali ku Troners Max Store Nansana opposite ne Ivory ofuna omufaliso omwana w'essomero omuntu mukulu sayizi zonna ebika byonna mu buno bw'oba oyagala inchi 12 ojja kuba ogifuna butereevu awo ate buli lwakutaano tubeera ku Ivory Hotel atuba omuziki live band buli lwakutaano kasikulabayo tokyakala ewano Ivory siri mukyakaze nnyo neera nkola okay kale naye bw'ofunangayo ku budde tugenda mu nnaku nkulu awaawa ate kijja kuba kikambwe ate live band ebeerawo buli lwakutaano njagala nnyo live band njagala nnyo music kale yes okay ate bw'oba oyagala kutegeka embaga Green Card Gardens osanga ekifo ekirungi musaanidde okubeera nga otegekera omukolo gwo ng'ate abantu tebeekwasa nti ate munaaye tebalina waakutuula parking ebuze nedda ojja kuba ogenda awo ku kifo ekyo osobole kubanga ate snacks ennungi osanga ku Mima snacks be balina snacks ennungi buli kyoyagala kyonna bakirina crisps binyeebwa daddies byonna ojja kuba obifuna bakubireko ku 0788 776 887 owaayi wangisebo omanyi tebayita omukisa sagwatomedde omusirikale namulabye anti mukama yeba tetubeera tusaba mukama nviiraayo katonda wange nviiraayo bwe batyo n'akuviirayo mu butamanya osanga naye yakutte vidiyo yabadde alabisa naye munnange katonda n'agamba nadda kyoyita ekitono kamu blessing kyoyita ekinene ng'oli yakutte vidiyo yabadde alabisa ono abanaaye engeri gy'otwala obudde mu nkuba eyo yabadde etokoboka kubanga naye nze ate engeri gye nakirabyemu bambi oba yamukutte obanga oba lwannaku obanga amukwatiddwako lwannaku kubanga abagamba omusajja amanyikiddwa muntu mulungi biki biza good traffic officer kati nga bagamba mulungi so ndowooza yabadde amukutte ng'agamba omusajja waffe omulungi n'abonaabona bwe bati ndowooza kyekyo naye I don't know nekyo kyandiba n'ekirala kyandiba nga yakutte kuddaala yabadde ayogera n'agamba nti bannaaye amazzi gaadde gantwala kuba amazzi awo antu awo gali mangi gava emulago waggulu eno agakkirira wali gasala naye ng'amazzi mangi talina bwavaawo emmotoka nnyingi naye Katonda n'agamba nti wano w'olina okuyitira bwe tubala abalamu byakafuna kuva vidiyo eyo yatandika okutambula bingi companies zikyajja bambi omuwa companies zikyajja palabye kikyokuwerera omwana kyawedde ekyo nasooka akiza ebbali eyo stress kati bamwongedde emyaka ayina abaana 3 bawereddeko omu nawulidde bagamba mwana kubanga waliwo bagambye mwana omu primary yonna nga bajja kuba bakamukozi kati kitegeeza eyo stress omanyi kuwerera abaana stress eyinza okukuba n'owulira nga n'envi n'omutwe nga gufuuka mweru nga tonnabakola kutuuka kati awo bamwongedde emyaka twalabye ba Skypins bavuddeyo bamuwadde ebirabo biyitirivu ne bagamba yeetaagisa n'okuwumulako n'agenda bamutute Dubai mbu tebaagala awumulyeko naye ngamba wano omuntu awumula nti bano bajja kuba bamukubira ate jjamu akutte wano kati yalinnya ennyonyi agenda tanabagenda ndowooza byonna bisima mukama bw'atyo waakola ebintu byabikola mu lusaagosaago ate tubeera tumanyi essaawa yonna transfer weeri ndowooza kiyinza okuba balize bulinzi gimuwanga amaze okuwumula palamenti tumanyi akyali mukisa akyatambulira mukisa kati abamu abatraffic abaali batudde nga tebalina bye bakola kati nabo bazze batandise okukola tobalaba
naye bonna bajjudde ku wali musajja gwe bayita kankaka mukama gusase kankaka yagambye nti oyo gwe balabye okusiima lwaki bannayi kankaka kati nga ayagala kugamba ki nange simanyi tiki omanyi abantu bano obuzo balina nnyo ebyobufuzi bingi ebyobufuzi bireese obuzo kitegeera ate oluusi n'abamu ngeri gye babivugamu nga si ntuufu naye nga afaane ate n'abamu abaana abasinga balalu bannaye abaana balalu naye nze kyensinga okwagala bino byonna babimuwe njagala kusooka kulaba ku ranka gye bamuwadde asaana esp bamugambye asooka agenda asome wedda bagamba asooka agenda asome thena bamweranka ye ekitegeeza mu birabo poliisi bye muwadde ne sponsorship agenda asome ayagala soma lo naye bannange oba kati anewa yamunyiizaako awo omaye omuntu abantu edda lwe bagamba nga omuntu yagendanga okuyingira amagye ng'agamba ku kyalo nga kuliko yamunyiiza n'agamba kanyingira amagye gano bwenfuluma ajja kumpulira naye nga bw'akomawo ebyo aba yabyerabira kubanga eri training eba yamuwuubawuuba ddala takyabijjukira aba yakyuka training ekyusa n'okukyusa kakati noono Musiime bw'agenda kusoma lo ani yamutawaanya no yakyagala tekiriiko kutawaanya agakolereza bantu baki yali ayagala ssente bambi ne zibula okay tumusabira twongera omusabira kubanga ye yagudde mu bintu Mukama yawulidde essaala ze nga bulijjo ayinza okuba ng'asaba Mukama Katonda naffe tumusaba ffenna buli omu waali asaba Katonda buli omu asaba Katonda amuviireyo era lulibo lwavaayo kati waliwo abantu Mukama baaviiriddeyo nga tebaliko na ku social media nti oba ogenda mulaba naye nga ye abeerawo ne yeebaza n'agamba ye Mukama waliwo kino wakimpisaamu kino kintuusizzaako wekitegeera nga bo beebaza bwebaza kubanga natunudde ku hando ye yali ng'ateekayo bintu birala bya mipiira naye olowooza gundi tewali babbye bubbi gundi olowooza nagirabye nti nga mbadde nga sigiraba waliwo omu yali ateekayo bya mipiira yakyusizza erinnya nze we nalowoozezza si yiye anti kati labayo abantu bano abaana ba social media balina ekintu kati oli wabeera ng'afunye fame asobola okukyusa erinnya abadde yeeyita kati nze neeyita Proudbrista kati nkyusa bukyusa linnya nendyako Tusime ofiisa netandika oteekako ebifaananyi bya Tusime kyokka ate nga content gwe mbadde nkola abadde mulala nze we nalowoozezza oli yakutte bukwasi linnya lye nataosmara Tusime the traffic officer kisoboka abaana ba social media internet kyetukola oyo musajja simanyi naye instinct zange zingamba talina TikTok account oli yabbye bubbi gundi kinoonyerezeeko nze wendaba nange nagambye neŋŋamba kuba ebifaananyi bye yataddeyo birala oyo omusajja atasobola kubanga bwabbize bwabaddeko ng'alina n'obudde obukola TikTok oba something oyinza okuba waliwo akimukolera tewali akimukolera kyavuddeyo kati nga amaze kuvaayo omanyi naye abantu abamu ofiisi zino zifuga emirimu gyabwe giri so tight abo abantu abo abapoliisi anyways kyaka tezikyali tight kuba ndabako n'abapoliisi abamu bali ku TikTok okwo balina following y'amaanyi kyaka tegikyali busy oba bakolera mu shifts omuntu alina okuwumulamu naye ono oli yakutte bukwasi yakozesa that advantage kati era erinnya tugenda kukola tutya banaye musajja erinnya libwa alyetaaga era naye ajja kugulawo account entuufu ate tulabe nti kati yaguddewo account ye entuufu kibadde mu poliisi leero wa traffic bamukubye kati olaba ebintu Katonda akola ekirungi n'ekibi bamukubye ono wa traffic gwe baakuba naye kale n'oyo Mukama naye woyo n'amufiirayo
mwekoledde erinnya ati kasitulinga abasajja ate nga internet mugiwambira ddala bwe mugiwambira ddala n'omutima naye ate wawa abagiwamba mu bubi bwe buzibu giwambe ng'ogiwambye mu bulungi naye ate si kirungi giwambira mu bakyala bakyuse ebyaddala sijja kulimba nange ndi mukyala naye balinga nsolo kati balinga basajja kubanga kuba omukazi yakubye omusirikale naye nze afaana enyongera okwebaza obukakamu bwewataddemu kintu kikulu nnyo ekyo teyamuddiza anti tebakkirizibwa batrain kati singa yabadde mukazi munne nga yabadde akuba afande mukazi munne yabadde ajja mukuba tulabye abasirikale teryakkirizibwa kumala gakuba muntu ssasi nitulabye abantu nga bajjeyo emundu anti ono yabadde akkirizibwa kuba yabadde yeedifendinga tewali akkirizibwa kulwana n'abantu balwana jasi yakuumye obuntu bulamu n'amanya nti kino kyenina okukola mukakkamu mukama n'amuviirayo awo mu bukakkamu yabadde abulayo kintu eki kutuukiriza bayibuli kyegamba kolaki kusaaka ettama eryokubiri wanje kyoli wakuba eddala ng'okyusa oteekako eryokubiri era ekyo kyo era kyeyabadde abulamu kyokka kubanga bannayo omuntu oluliro yamuwugiza lwabadde lw'amaanyi kati omu n'ateeka nalabako omu yateeka mu comment section bw'oba oyo omukyala yakuba oba muganda wa honorable oba biki era namugamba tebikola wateekwa kuba waliwo ekyali muli kyali yawulira mabega ekyo nga tewali kisoboka kubaawo kati nno Uganda yayonooneka bakubye edda bakusibye edda teri ebyo omusimanya taata wange ali biki ofuuka sacrifice n'okanya kuwoza mbu tatange naye ng'agamba aninveeyo kunga okubye naye kati oyo omukazi ki ekyali kimuddusa ng'akonya omuntu ate akonya omuntu atajja akozesa amaanyi tulaba nti naye yalina ekikyamu kyekiri kye tugambye nti wateekwa kuba waliwo kye yali alaba nga yagamba tewali asobola mukwatako naye abantu balina ebizibu naye kaakati yakoledde erinnya kubanga mu kukola erinnya yali Luzira ayinza okuba yali tamulabangako kati erinnya lye yakoze lya Luzira abatulabiri yali tamulabanga naye yali awaga nti naye Luzira omumanyi wali ogenzeko e Luzira nakulirayo nedda ngamba wali kale n'oba nga wali okyaliddeyoko nakulirayo nze nagendayoko nedda tebansiba nedda okukyalira omusibe e Luzira nakulirayo mukadde wange mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe nakulirayoko nabeerayoko at least emyaka egitakka wansi kati nze nakyalirako omusibe e Luzira yali mukwano gwange naye era eri ewantu watiisa nawe kennyini omuntu mu kusooka nga nakagendayo omusibe gwe kennyini nawe otya kati nze nga nakagendayo nasooka n'ekyo obukwakulizo bw'amaanyi basookawo ne babakebera ate leta national id ate biki Maction Board manyi eyo waggulu eyo ku Maction Bay akasozi n'owulira nayo watiisa kati obwo obulamu mukama tusaba busabi atusaasire okitegeera kuba buli omu kati ekomera liringa kufa teri kuli wala kola kintu kitono nnyo oli asobola n'okuwaayiriza mu butuufu nkyewuunya naddala omukyala oba omwami ng'omuntu bwe bamuyingiza ekomera n'oyingira n'owe bakotula naye kiruma kubanga ekomera kufa tewali yandiyagaliza muntu yenna komera naye bwe kiba kizze omusajja omusanze ku mirimu gyo n'omukuba oluyali mu uniform enkufiira alwanagana kugironda naye olaba balina ekintu kye batugamba okwekakkanya mu mbeera yonna yonna weekakkanye kuba oyinza okukola ekintu ekyobusiru essaawa eyo bw'oba nga tosobola kufuga busungu okola ekintu ekyobusiru kati oyo wuyo yagenze kwetwala mu kkomera yabadde alowooza bintu byakusaagaawo nze ekyasinze okunyiiza kiri kimu kizerotarian olimba yes najjeera oyo omukazi oyo omukyalo nga yaswazizza
kyeyaswaziza yayokyeza. Yaswaziza ba Rotarians bonna. Yes. Nedda kyeyakoze si kituufu. Simanyi teyasose ku kirowoozaako naye yagambe bugambe. Naye nga kyovulaba Honorable Musenero yagambye nti ayagala kutegeera kiki ekyabadde mabega w'ekyo. Omukazi lwaki ya reactinze bwatyo? Engeri gye yareactinzemu kiki? Ayagala kumanya lwaki? Kuba mukazi yabadde yeewulira amaanyi. Tewali nsonga, tebalina na kinoonyerezaako. Olwadde gundi zaalaze. Footage. Alaga yatomedde wa booda. Ate n'otomedde wa booda. Naye olaba n'aba booda abo Mukama asonyiwe. Naye balina ekintu. Kwentambulira yes. Naye olaba aba booda. Bakola ebintu ne weewuunya. Owa taxi ajja bwe bati. Omwana tatya n'amuyitako. Bagaseka batukutu. Kati nze nkunyumiza. Owa booda yakwatana nga waliwo ekimotoka kyali kigenda batya. Owa booda waliwo yasula omutwalo. Kati owa booda n'agulaba. Ow'emabega yagulaba. Nganti ngamba ow'emabega yagulaba oba ow'omu maaso. Owa booda ye yagulaba. Naye ng'ali mu maaso ali mabega. Ng'ali mu maaso bagenda alina omusabaze gw'asitudde. Omanye ekisajja oba ne kikola batya booda ne kidde mabega kipiki ng'omutwalo. Naye ng'emabega. Ne bakisabula kigundi ne kibakuba. Wa booda n'afiirawo omukazi n'agendera ku bisago. Olaba obusiru Mukama asonyiwe n'obbavuma. Banange nze ababooda sibategeera. Abaana batambulira kati omutwalo gwa musaddaka n'afa. Nga tanagulonda nako. Yagulonda ne bamukuba n'afa n'omutwalo ogwo. N'omukazi n'agendera mu bisago. Abaddukirira okuyamba bwe bagutwala. N'abasajja abaddukirira abafa abo nga bebizibu accidents ezo. Banange. Nabo balina. Kati bano bakebera mu nsawo. Obayita mmere. Ate bano ekimotoka gye beekyayokyeza. Nze sitegeera. Naye olaba banayoga. Omwana agambye nti internet omanye efuuse ekizibu. Tulina ekikyamu nze nkugamba. Oyinza ogamba kangendeko ulangi. Nomanya nti olina eddakiika meka? 3. Ogenda kudda ku internet. Naddala Uganda nga yakuleka dda ng'erimu 2060. Gobadde wagendedde mu langi ng'eri mu 2024. Ogenda okudda ng'eri mu 2060. Kati ebintu byonna bizibu. Omusajja n'aleeka n'agamba naye temusemberera kimotoka. Naye ne bagaana. Nga bamulaba ng'omusiru. Nga baagala gundi kati ne bannaye. Waliwo omusajja gwe nalabye ng'atambula. Abasajja ne baleetaka. Naye si kyo nti yabadde ategeera. Oba badde basajja oba bakyala ne baleeta kaleeso ne bakamusiba ng'engoye zonna zimuweddeko omuliro gutandise okuzikira. Naye yatambula butambuzi. Yabadde ndowooza awunze. Yawunze. Ne ŋŋamba wano yoona ategeera. Si kyo nti waali. Yawunze. Kati ate n'abaana bakamusibye ne bamuleka ng'akyatambula. Ng'akyaliko omuliro. Ate nga tolinawo omukwata. Nze nabalabye nga bonna ebinyamanyama bivuddeko bonna bafaanana bulala. Oli feesi evuddeko. Naye kati lwaki Abannayuganda olaba tulina ekizibu. Ebiseera ebimu tugamba asimanya gavumenti ne twetika gavumenti. Twagalaza amangu. Buli kimu twetise gavumenti naye tuli basiru. Mukama nsonyi. Mukama nsonyi ovuma Abannayuganda. Twagalaza amangu. Ffenna nange neetaddemu tulina ekikyamu ku mutwe. Ekimotoka kyatta abantu wano buli omu yakiraba ku bypass. Nze mutomu mbadde nsuubira by now tokyali muntu asobola addukirira mafuta nga good. Kale singa yabadde ya soda oba mata. Ne badduka ne beera oba ya bbiya. Yandibadde bbiya. Naye y'amafuta kuliko ne danger ahead. Danger simanya danger biki. Bakugambye ekintu kya mafuta naye ogamanyi. Ekisooka amafuta gano galina ebintu bingi ebigakuma. Kubanga go babadde bagasenye. N'omuliro gwennyini gundi omusana heat naye sobola ogulighting. Piki
nga tonakola kirala kyonna pikipiki kusamba busambi wamma n'ekyo kyokka nga ate weguva tosobola gulaba nti guvudde ku piki kyokka nga omanye abaana ba boda wano bonna abasinga obungi efujjo lye balina amala gisamba n'alyoka agireesinga nga naye gwe abaana balina ekizibu naye nga bonna Omukama abasaasire tetulina kye tuyinza kugamba ffenna Mukama tumusaba atukuume wakati tutambulira ku booda ebizibu tulaba bingi imagine oli ayagala kulonda omutwalo ne gumutisa kati omanyi kintu oli yakolerako ebintu bye ne bamugamba suula wali nekyo kinsonga kisoboka yes oli nakola ebintu bye n'asuula oba nga kale yagusuula busuuzi naye guugwo gwasaddaako omuntu omutwalo kati tetumanyi oba omukazi ye yafa oba akyali mulamu banange naye nga banayi okwegendereza kusaana naddala ate buli bwe tubanga ennaku omwaka gugwako tugenda mu krisimansi abantu byagala kwegendereza abantu bafa mbadde nakyengenda okugamba omwaka nga guweddeko kati nga guli gutandise nagwo nno gutta abantu gwali gusse pasita gundi gwali gusse pasitani pasitani banako mukakatinge kateekayo mukakatinge pasitani oli pasita oli gwe bakuba amasasi Yesu najja n'amulabikira okay Thomas kwoli tubadde tukyaliko kwetuli naye nga ensi bwetu bwetambula abaana ba boda mwegendereze abantu ffenna emmotoka y'amafuta ng'egudde mu kitundu kyo kwata oba nga kigudde kumpi ne famire weebeera oba musooka waka muddukewo mugende kubanga mazima ekintu kibwatuka nekyokya ennyumba nekyo buli kimu kyonna awo nekiggwawo n'abataabi baddemu bafiiridde ate nze bano abasajja ndowooza ebintu ebimu bannange oba amateeka gano nago gasusse oluusi gatusukkako ne abasajja abasena amafuta ago badde basaana muntu kuwata kibooko kubakuba bukubi kubanga kakati otaasa obulamu bwabwe bagamba bugambi tekisoboka kati okola otya olowooza oba oliawo bw'okwata ekibooko omuntu n'akiwulira asuula wansi akataasa baafunaabaganda bakyatya emiggo kati mbe omukube ng'alabye wali amafuta alabye ekyobugagga ateeke mu piki yo gagenda onywerako omwezi singa okwewuunyisa ng'okimanyi bulungi nyo nti amafuta mabi bwe batyo bwagise n'ebbaafu n'agitwala mu nnyumba n'akomawo n'endala ku kisena n'atwala endala n'ateekayo kati abaawo okumena ali ku nnyumba ng'ate nno opangisa na bupangisa naye bannange mu butuufu nedda abasena amafuta emmotoka kubanga toyinza gaana accident omusajja ekimotoka kyagudde n'akifuluma n'aleekaana n'agamba yabuuseemu n'agamba naye temusembera kigenda kubwatuka maama bo bazebuze ndowooza bagambye ono musiru oba waawa emmali egudde bo babeerawo nobeera loole ya soda osembera cupa ziyiika nezikuyiikira nezikuba esooka kugwa kati weegwa nga nemujja musonda mwezi nesigaddewo ezo tezirina buzibu banywe neya bbiya neegwa ney'amata eya bbiya ngo togiyitako eya bbiya temugiyitako naye ey'amafuta mu dduka oyo mulabe wamu naye biri bwe bigwa Mukama akuwadde naye
Bana batutwala supidi bana. Abannayuganda balina ekizibu. Tulina ekizibu bambi tetuma Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Smart Store bakafulu mu mifaliso. Waliwo emboozi ya Fifi gye nalabye. Omusajja nga mbu agamba Fifi ng'amunyumizaako omukazi we yali yamugaana ogenda ewaabwe okulaba abazadde be mpaka nga yeeteeseteese bulungi bagende bayanjule bagende ewaabwe bayanjule bakole ki. Naye omusajja ono nga bambi ssente zikyamukubye empi amuzaddemu n'abaana bameka? 2 naye bakyali mulamu obw'okweyo omukazi atandise okugenda okukola biki. Mbu olunaku olumu ng'amugamba ngenzeeko waffe tulina okuziika twafiiriddwa. Sajja n'akwata ssente n'amuwa emitwalo 10 n'amuwa n'ez'amabugo zonna n'azikwata omukazi n'agenda. Okwali okugenda yali agenze kukyala umanya kwanjula ne bakola n'embaga. N'agenda avudde wa musajja agenze eri kuziika. Agenze kuziika naye okuziika kwali kwa kwanjula ng'oli omusajja agenda mwanjula. Omusajja omulala abakazi abamu ne bamwanjula n'aleka abaana ebbali. Sikyabategeere bandaba bulungi. Katonda yanyamba ne mbanga nawasa naye wadde weewaawo simanyi. Naffe tubatya tujja tetujja. Olingizayo tolingizayo gamba ogenda owulira ate kati nodduka ate kati kati bateredde kati abakazi ate fe abatabuse kizibu abasajja ffenna tetunateera okimanyi kino ekintu kigwa sayidi zonna naye kati kiba kitutwalawo ate kitutwala wanze ndaba bintu byonoonese kuba kati njagala nkugambe omukazi afuna olubuto kino nkigamba ne bakazi bannange muganda wange ofunye olubuto omusajja w'omugambira nti ndi lubuto ne yeebuzaabuza ami bo baateredde nze nkubuulira naye kati kyekiseera tuyite tulye emmere nze ye bino ebyokugendayo n'ovaayo n'olingiza ninga kongola amabeere musooke mundeke ekintu kyatabuse kyagala kujja kulaba ku mami mugambe maama wange kyokka bambi naye bambi aŋŋamba bibi kikole mutuufu mugamba nze kankyogerere wano maama abaana obalaba abaana batabuse naye akimanyi kuba naye aŋŋamba naye weetegereze abammanja aŋŋamba amanja omuko naye nga aŋŋamba weetegereze okitegedde naye omanyi obuzibu maama wange omanyi emyaka gy'afumbye nedda myaka 36 oba gyejo 36 mami myaka 36 mu bufumbo bwabwe kati gwe tolina okufumba ekisingawo nina okufumba naye omanyi bino ebintu gw'olowooza mami yasanga museetwe nga mmeeza eno yasanga kaserengeto kokka nedda oba kasozi kokka bugumiikiriza okitegedde maama nze mugambye naye nti kati nze maama wange anjigiriza obugumiikiriza gwe ngenda ofuna ye mugumiikiriza naye bwe muva eyo bwe mutuukayo nga mubyerabira nga tubyerabira mu courtship nga mukyali mu courtship omanyira nti wano naasobola wano sijja sobola nze nkugamba abaana abawala obadde bawa magezi ki abaana mbadde mbagamba mwetegereze abaana ab'obuwala twetegereze n'ab'obulenzi sigamba bawala boka twetegereze abalenzi baveeko nedda nabo mbagamba abalenzi obalaba balina ekizibu tebalina bugumiikiriza abo okwetegereza anti tebalina bugumiikiriza bwebwo obuzibu kati kankunyumizeeko omwami wa boda ndeese omanyi omwami oyo aŋŋambye omukyala wange baminsonyiwa mu kibi omwogerako
si kibi ate manyage manamanyage sijagoge omwami bambi angambye nina obusungu omukazi okeera ku makya ennyo sawa 11 n'ofuluma naye omukazi ogenda okudda ewaka tewali kyafumbye abaana enjala ebaluma naye atudde ne neighbor bakola olugambo kyokka ne neighbor gwatudde okola naye olugambo ye ali mu kufumba ekyo kibozi ky'ababooda oba tonamubuuza ye n'akuleeterako n'akugamba walabye ku bypass ekyabaddewo naye nedda bambi abadde n'ennyike ku mutima kubeera mukubidde ne mugamba jangu oliwa n'angamba ndi waka kati kibadde nga kimuluma naye nabo baba n'ebibasumbuwa naye ekyamazima kiri nti proud nti abakyala abaami baateredde temwewolereza temunnatereera abaami baateredde temunnatereera era nze neebaza Katonda twala omukisa guno okwebaza Katonda nti kyankola bulungi okuba mu kaseera kano nasobola okuba nga nafuna omuntu neŋŋamba nti munange oba kitya Katonda nze yono gwe nkoze ki gweyafunye n'osalawo n'ensalawo naye bannange ebintu gye tulaga wabi buli wamu wabi mwetegereze naye maama oba mpaka ddi tulina laba n'abasajja okwetegereza kato oba wakamwetegereza myaka 2 kato n'akudisappointing n'ofuna Joshua oba wakamwetegereza mwaka mu kitundu n'agamba oba n'ogamba kanfune Hillary oba wakafuna Hillary n'ogamba naye Hillary alabika muntu mulamu gumu n'osooka ogamba ko kiwummuleko n'obanga kiwummulako n'obatunuulira nga buli omu munyumira owummula nga olina Hillary nga wali naye ng'owummudde nedda okuba kuwummula tuba tuwummudde nabeeraawo munange sooka olindeko abaana bakola ebintu 1 2 3 oba otuuka ogwokusatu muli awo ogwokusatu gamba ndendoza kyokka ekisinga okwasa ennaku nti buli omu togenda mwetegereza myezi buli omu gw'obadde naye kati waliwo nze nganze Vivian nze mpangaza relationship by the way nze mpangaliza ddala relationship kati omuntu wagenda na disappointing I feel so bad and relationship ejo wangaza singa ogiwangaliza ddala anti kati newangala anti soko nevo mu kuwangala anti soko okirabe kansoke nkigambe nze mpangazizza nkoze buli kimu ekyetaagisa I've been there I've tried kale waliwo ebintu ebigaana biki naye kati oli ng'ate nakyo it is like you're the one pushing okitegedde olinga okugiwangaaza mukwano naye olutalo luli awo ekisinga mbadde nkyali okuyirale wano irale emyaka 3 otegereza emyaka 3 akugamba munnange myaka 4 taata ne maama bagamba baagala omuntu waka pressure esusse n'omugamba irale lindako naye olaba myaka egyo 3 olaba omuntu oba omutegedde oba otegedde nti wano muyina olugendo wano temulina naye olaba obeera okyali mu kwebuvunga era ng'agamba naye munnaye ono Proud alabika ali ku bibye genda kuwulira enkya munna akugamba owaye nampiseeko ewa abaguni nga waliwo tenti tenti zino zaki ate abaana baddusa amawulire abo abatera okubalaba kaabo ndabyeko tenti wagguni ndowooza naye Hillary nga teyaŋŋambye ndowooza ngenda kuba ku ssimu ye nga teriiko nze nina mukwano gwange oyo ndudde n'omulaba bambi oba yaddawa omwana oyo naye nga mukwano gwo yali mukwano gwange naye aludde okundudde omuwuliza naye omwana oyo yafuna omusajja nga they are dating bami nga amwagala omuwala nga ayagala nnyo omuvubuka naye okimanyi omuvubuka omanyi kye yakola omuvubuka n'agenda n'ayanjula n'akyala n'awoowa ew'omukazi omulala omuwala yagwa ekigwo yakaaba wiiki nnamba kyava yakubulako oba yabula ku lwekyo abasajja olaba men disappoint olaba waliwo ffe nze kankubuulire Proud okwagala tekusobola kubeera equal kati katubeererewo kubanga bwe kubeera equal kimu kyolaba nti Abaganda bagamba nti
ezenkanankana n'ebisikiri. Tebikola Kasita okwagala kubeera ikko tekusobola kuwangaala. Wateekwa kubaawo okusingako. Kati nga waliwo kipushing. Kati nze kye nandirabye oba omusajja nze omusajja yeyandisinze okunjagala. Anti omanyi lwaki ni bw'ate omenya omutima ogw'okusatu nimba ogw'okuna n'ogwo. Wulira omukazi lwaki yalina osinga okwagala nti gwe bakikuteeka mu buteesi kati bwe kikuyingira muli ne kikuyingira. Kyokka ate bwe buzibu bwe tulina. Kati ate oli ogenda ate omwagala ennyo ng'ate ye kyasse. Ate gwe problemu eriwo ndowooza ne generation gye tulimu oba embi. Kubanga tulowooza nti kirina okubeera bwe kiti. Mulina endowooza nti omukazi bw'agenda kukima wali ekidomola ku mazzi, omukyala bw'agenda kugula ebintu wali mu katale, omwami agende wali ku taapu aleeta amazzi. Ogenda komawo omwami ye ng'ali ku TV tabiriiko. Naye bambi okimanyi waawo abasajja bambi abayamba. Nze tata wange afumba. Bwe tuba nga tetuliiwo mu kwagala kwe nga tetuliiwo bambi ng'agamba mukyala wange agenda kudda nga tewali mmere. Mu kwagala kwe nga tewali amukase. Naye ebyamwe byakupushinga. Boni nze ngenda kuleeta wano amazzi gwe kola kino. Ebintu byatabuse. Kanfumbe gwayoza ebintu. Tulina okwebeereramu. Bane ffenna tukola kati kankugambe. Bwe tuba nga ffenna tukola. Inkola naawe okola tuddala eti. Okitegedde nina okufumbira. Okitegedde tulina okwasaganyiza awamu. Akaana kali eri kakabona ayagala yonka eno oli bulala. Kati gano nze nkuwaga abuwa. Banga njagala kulya ku mmere eyo. Emmere yange ojja ggiryamu inshallah Mukama. Eyo njagala ggiryamu Mukama Katonda nsaba. Eno saare egenda ku. Nsabira Mukama nsabira. Emmere tujagala. Leka nkuwa amagezi. Omanyi tosobola kuddira naddala nga bwe tugamba nti generation enduufu. Omuntu alina okubeera n'okwagala. Nze waliwo ekiseera naddala akato ke tulina kalina myaka kali mu myaka gijo kali mu pitu kale nga kayinza okuba kakaabi bino bawooza obwako simanyi bwoka simanyi biki obwoka nga mutovu naawe n'olaba maama waako akooyi n'omukwata n'ogenda eri mu sitting room n'omuleka naye akole ki yeebakeko tewali aŋŋambye weetumye naye gwe weba oyagala omutawaana owaaye naawe ozukukolere ku mwana kati nze kankugambe kati omukazi omwana bino azaaliddwe manyi obwana obukazaalibwa bukaabakaaba kati mbwawo abasajja mbuno sinaba kibeeramu mbuno awo abasajja we batandika okwenda we bakola ki we badduka emisinde nga takyagala bbeera abakirimu nti abasajja temwagala basumbuwa akana akakaaba n'omugamba nyambaako oba nkwatira ku mwana ntabule kino. Naye buli omu alina ndowooza kyasinga okwagala. Sikiwa nti buli musajja si nti buli musajja akikola. Kubanga ne baawula n'ebisenge n'agenda mu kiri n'agamba beera eno n'omwana wo nga toba olina okunyamba. Toyagala mwana wo. Wateekwa kuba waliwo ensonga. Anti ensonga yiino tebagala basumwa enkyalina okkeera n'akola. Kati lwaki mweteka ku buvunaanyizibwa bwe mutasobola? Oba mutali ready nawe. Kubanga olaba oba okimanyi bulungi nti omwana ono akaaba. Ate nze njagala nkubuulire. Omusajja yina mpozi nga talina laavu ya mwana. Nga wazaalazaala ddadda n'obeera naye ng'olina laavu y'omwana. Nze njagala abaana. Era nze sisobola kufuna mirembe ng'omwana mulwadde, sisobola kufuna mirembe omwana akaaba, sinsobola kufuna mirembe. Omuzadde yenna taba na mirembe. Kakati tosobola kuŋŋamba mb'osobola genda n'oweebaka eri ng'omwana naddala ebyo bagamba obwoka. Kati nno gye bali. Kakati nno osangira nakapanka omukyala nga nakapanka n'amukuleta n'amukuzizikirawo olyoka omuwulire n'amukulekerawo gyebiri siyinza oba wakanira abamu balinga ababeera babakase kuyingira mu bufumbo
Yes, abakyala abaami abamu ayinza okuba nga olinga gwe baakaka. Abaami abamu ayiteeka okubaawo ensonga bino ebintu byonna byonna ebivuze bibaawo mu families ya mwami n'omukyala n'abo haaji balina ensonga zaabwe bazimanya abo wateekwa kuba waliwo ekikoze ekikireese naye kutegeragana abantu abo kino emikwano nga bw'olaba kati social media eyogera ku haaji simanyi hajati simanyi biki terina kyegenda bayamba ku nkomerero byabo abo bigendera kugwira mu babiri mu kisenge kyabwe kakati nga tewali aliyo proud twagala mmere banaye musabire emmere y'emikolo okwanjula mbaga mugenda kulya emikolo kubanga tewali agenda kubeera nga omwami w'oyo gw'oba ofunye oba mikwano gyo nga giri gitya kyamu abo banaye Mukama Katonda wange Essala ogiwulidde omwami agenda kujja insha Allah nange nga wensaba wenteekamu essaala Mukama ansaase etakwagala anno kibambi naye asobola obbeera eyo omusajja bambi ng'asaba omukyala kati nga nange nsaba eno kati kyokka nga tetwemanyi tetunaba kwemanya naye nze kyenyinza okulowooza nti saidi zombi ate okusinga ku bakyala abakyala tebayina bandibadde omuntu omufuna nga talina buzibu n'emikwano gyammwe egireeta obuzibu era nze ntunuulidde nze nina ebintu bingi bye ŋŋenda ngoberera nti omukyala asobola kuba muntu mulamu nga mulungi naye nga waliwo emabega apushinga ate temumulaba n'ajja adduka waliwo abawala tumanyi nnyo okwenyumya kati oli oba bba wakoze ekyo oba kyoba buli kimu n'okireeta ku n'ojja n'okigambako mukwano gwo gw'owulira nti mukwano gwo omwesiga okitegedde n'omugamba kyokka w'omugamba tomanyi magezi kigagenda kuwa waliwo emikwano emibi n'ojja n'omugamba bba wange nze Vivian ngenda kunoba nagamba noba okitegedde omuwanga oluyi nagamba noba naye kati nze oyinza okuŋŋamba nnobe n'ennoba iya noba ombu okwate obuntu obutwale ewa mami ayinza okukuzza emisinde ayinza okubuuza wandabako nga nnoba nina omukyala omu gwe mmanyi buli mukyala mukwano gwange ansesa anoba buli lunaku mu bigambo anti maama bwe yali amutuwa yatugamba nze ewaffe ngendayo kukyala kulaba maama ne taata n'abalala abaliyo n'ab'okukyalo ku baneiba nenkola ki nenkomawo wano kati nawe agenze bw'akomawo nakutulabako nakubuuza ku baneiba naye by'okuwoza mbu simanyi lunaku lumu 2-3 wiiki wano tewali buliri tadda nga lwaki oba onoba naye olaba waliwo embeera gy'otasobola kugumiikiriza gwe nga gwe omukyala agenda mu kwepangisiza omusajja akuba omusajja akola ki no waliwo n'embeera omusajja okuba omukazi lwaki gye bali jyanga lwaki takuba nga lwaki takuba babakubanga abakazi babakuba ate n'abakazi ne bakuba abasajja kale kwegamba tu bwe bituuka mu bakazi kuba abasajja kawesinga okutya tetwata abakazi batabuse akuba ojja gwakwata kubika akasembayo bambi akasembayo banaye mujje musome Emwanyi mbadde nsaba ku buwagizi bwammwe basebo ne bannyabo nfukamire sifukamira bwe bati bambi nsaba ku buwagizi bwammwe mujje tusome Emwanyi eky'Emwanyi ndi munyiivu mujje tusome Emwanyi temutuula waka abaana batudde waka tebalina mirimu naye ojja jangu osome course the course is for only 1 month jangu osome Emwanyi tusangibwa Kamoocha Kirwa Road company academy bagiyita Black Drops Academy Black Drops Academy mujje musome mujje musomere ddala mugambe nti ye
Bajje basome. Wano keji. Akawulidde ako. Mugambe nti ye. Tujja genda mwana muwala oyo. Mwagala nnyo. Ali free bambi. Ne bambi mujje tusome Emwanyi. Muve mu kyejo. Waliwo abaana bambi abagala osoma Emwanyi kyokka nga bali wala. Oli akubidde essimu barista njagala soma Emwanyi ne mbuza oliwa. Kindi eno ekidyeri gye kibeera. Masindipot. Waliwo Masaka. Bingi anti. Eyo ng'ali wala. Omulala ali mbalala awamu balowooza bambi ndi Dubai. Abantu balowooza ndi Dubai ndi siri Dubai. Ojo otandike online course. Yes. Kikola kitya? Njamala kinakyo kibuulirizaako tulabe. Ne bambi tusomese Emwanyi. Buli kimu ekikwatagana ku Emwanyi okiyiga. Okuva weeviira mu nnimiro paka weekutuukirako mu kikopo kyo. N'oyiga Emwanyi. Mpozi n'abagala okugula kale ku grinded coffee, ground coffee. Nayo n'owempeke ali roasted naye tumutunda. Tutunda mu kilograms ne biki. Mujje muyige, mujje mutuwagire. Naye bw'ojja lwaki tojja nazo ne tuziraba. Kati olaba. Oluddako kyetaagisa n'enzireeta wamma. Kituufu ne baziraba. Bambi mujje muyige. Ajja kudda mangu leero tajja kulwayo. Azireete Emwanyi ezo tuze. Ate kwolwo twogera ku Mwanyi zokka oba budde buziba Mwanyi. Kwolwo twogera ku Mwanyi. Tujja kwogera ku Mwanyi mpaka oba kubudde kuziba. Ng'ate nazo weeziri wano. Nga wetunywa ne kakyayike Mwanyi. Kiwedde. Mama. Bambi bajje bampagire. Naye mwebale bambi kunjagala. Abaana ba TikTok mwebale kunjagala. Mwebale kwagala kadongo kamu. Namukadde wamu mwebale mwagala. Tokoleke. Waliwo producer wange yangamba ina kayimba kayagala omuyimbire. Okuyimba kw'ekitone ndabika nkiri. Ndabika nkirina nange simanyi. Wana kayimba kaakawa. Ozi once Kafero said? Once Kafero said. Nali ku Buladinaawo. Kati awo. Ne Sebataawo. Awo wennyini. Buladinaawo. Wayagala. Ndowooza. Ayina akayimba kayagala lwaki ayagala nnyo Buladina? Gundi yanguye ebintu. Anti Buladina oyo waliwo yazze n'agamba mbu naye Buladina akyali mu bufumbo. Mbu kubanga bamubuulirira nnyo. Omulala n'aŋŋamba Buladina yava dda mu bufumbo mbu yatandika emmindi. Kati sakimanyi. Abaana ba internet soko tugende mu Buladina awo kubanga ennaku zino olina engeri gy'otwala obuntu. Mbu nkayimbe? Nsimanyi. Oyagala nkayimbe Buladina? Nkayimbe? Otukyalina obudde? Tugende naako. Naatera okuva. Nkatandike. Obudde bwako bujja kubaawo. Funawo kakomi. Kapera. Buladina ndibakooya. Buladina ndibakooya. Omwana wange ogenda mu bufumbo bwongo omuntu. Buladina gusoose. Mwanange nnyamba buyambi. Otereera obeeyo. Ofumba emirembe mu mikono gy'ensuwa yange. Momwetadde otuzo otutono. Enkalamata wejjanga. Tukomaawo. Nze nkitegedde. Eki? Ojja kufumba. Nina okufumba. Olaba abanvuma engalo ennyimpi. Naye zino nga zaakutte ku jjokooni. Why? Ani yetegereza? Munnaye banvuma engalo ennyimpi. Engalo z'abaana. Naye zino ziraba. Nga zaafumbye. Nedda. Engeri gy'okutte oluyimba luno. Ajja kuleeta dash kafeero wano. Oli oba toliiwo. Alukuyimbire. Bw'ateekamu dash kafeero yanguwa. Oyina appointment wano. Yanguwa. Oli omusajja ayimba ebya kafeero. Bambi. Ajja kuyimba oluyimba olwo nga waali. Naaba nsimye omulabako bambi naye annyumira. Annyumira ng'ayimba ennyimba atamufaanana. Nange njateekako ekikoofiira.
Turners Media kwe tuli mwebale nnyo mwebalida nga tubadde ne Proudbrista sibula ko mulago Turners otumireko Mami Daddy n'abalala bonna tuvuwa abalabi ba Turners Media mwebale nnyo ku supporting Turners Media mwebale nnyo kumwagala mwebale mu following abambi mwebale mu liking thanks for commenting mwebale kwagala Proudbrista ntumiddeko mama wange omulongo Ticha Nakatete Dinamakula nentumirako ne daddy wange Afande Emmanuel Kibira ne baganda bange bonna sigenda kumenya naye mama mufumbi bamba banga kati nga lwaki sifumba n'abazadde bafande naye bannange abafande tebafumbirikika ate nno basajja ba mirembe naye uniform ekanga yate uniform yegenda ofumba babijjamu kiringa musiraamu entalabuso biteeka eri si bye bibeera mu bufumbo ate ab'ennaku zino babitwalira ddala muli anti kyokyo lwaki banoba mubeere bulungi Turners Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Turners Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Turners Store bakafulu mu mifaliso.